SB4 Media. Tuggussa Enssonga. Muzikirize nsabire maama w'abaana n'abaana nga basabira omukoomu Bayibuli eno mukinkwatire. Maama ng'ekitabo kya Joshua bwe kyayogera era bwe kyogera ne leero nti Katonda nga bwe yali ne Musa era bw'agenda okubeera ne Joshua. Naawe Katonda nga bw'abadde ne Kato n'amukozesa okutuuka w'atuuse. Tabalese mu muzigo, tetulina looni gye twawulidde gy'abalekedde, wabula abalekedde emikwano, abalekedde abantu ababaagala. Muntu omulungi Bayibuli gwegamba nti omuntu omulungi alekera abaana b'abaana be ebyobusika. Nsaba amaanyi agago Katonda agongeremu, ate n'amaanyi agabadde ku Kato gadde ku bulamu bwo Mukama gateeke ku ggwe. Abaana bonna basome bamaleko nga buli kigambo kyoyogera kikkirizibwa. Nkusabidde feva, olabye abantu okumala ennaku 7 naye ennaku zonna z'osigaza mu nsi olaba abantu ab'omutima omulungi, kubanga ate ffenna twongedde okunaza emitima gyaffe wano olwaleero. Akukozese Mukama, akuwa amagezi, akuwa essente, akuwa abantu abali genuine mu bulamu bwo. Ababi tubagobedde wano, bano abatera okujja nga batawaanya nga bagamba ebintu byali bya muganda waffe era ffe tukugambye mukazi gwe. Abo olwaleero tubagobedde wano. Obeere n'emirembe mu nnyumba yo ba mu bizinesi musigazizza n'abaana. Buli ajja gy'oli abeere nga azze kugattako, so si kusikula, si kusikawo bintu, si kubba, si kunyaga. Kibeerewo ekito sengawo abaana. Mukama akuteekeko ekisa. Mukama tafudde, asigaddewo. Omwana omuto Katonda akuteekeko ekisa, akuwa amagezi. Remember your vows. You vowed to protect and uphold the legacy of your father. We pray that you shall all live longer than the years that your father has lived. I pray that God gives you the wisdom, the strength, the courage to pursue everything that is in your life as your dreams and your father's dreams. In the mighty name of Jesus, I pray for you, God to strengthen you, to give you the courage, to give you everything that is necessary for you to become a very powerful person in this world. Your father has been a pace setter. We pray in the mighty name of Jesus that God uses you mightily and exceedingly powerfully to change this world, depending on the legacy that your father has left behind. I pray for wisdom. The Bible says in the book of Proverbs, chapter 4, verse 7, that wisdom is the principal thing. I pray to all of you to have such a wisdom. In the mighty name of Jesus, I pray the Lord to strengthen you, to give you the wisdom and everything that you need. You shall not lack, because the Lord our God is your shepherd. I pray that everything goes well in life. I pray that you will not have any regret. As a family, I pray for the spirit of unity, for the spirit of agreement, to agree on everything. Katonda akukole bulungi, amaziga agakomye leero. Era nze nazze ne ngamba Mukama nti Mukama saagala kaabo olwaleero, njagala nsibule muganda wange mu mirembe. Okusimbulira awo ate tukwata akati wakakomeza. Nsaba Katonda akukozese, abakole bulungi mwenna nga family. Nkutte kuggwe ku lw'abalala bonna babeere n'amaanyi. Titwagala kuddawo nga tukomyewo okuziika. Twagala kudda eno ng'eriyo okwantula, ng'eriyo embaga, ng'eriyo okukyala, ng'eriyo ebintu eby'amaanyi. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu, era tulangira mu nnyumba eno nti tewali agenda kufa mutima. Baana mmwe temuliwala mutima, temugenda kulwala ndwadde. Endwadde si yansikirano, tusikira bulamu. Katonda bafuule balamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Eyansiza
kitalo nnyo tekijja koma mulina kwogera kitalo abakulu monna abali wano tubassaamu ekitiibwa era mwebala okujja okutuwagira nga Banakatemba ng'abayimbi ng'abafirimu ng'aba buli kimu mwebale nnyo mwebalire ddala tuzze wano nga twambadde enkuufiira nnyingi tuli bayimbi tuli bazannyi ba mizannyo tukola buli kimu nga bwe mutulaba wano abamu tebannatuuka ba Black Pals ate n'omumbejja naye simulaba muwala wange ndagire simulaba andooza ali mumirimu aba Black Pals bazze bali mu kkubo naye katubakiikirire Black Pals lwaki eyimiridde wano omugenzi njabbe kutula mangu nnyo omugenzi ono gwe mulaba kaali Kato kaali kasamba mupiira ku Old Kampala Wankalubo jangu otweyigatteko ssebo Haji ogenda kutuula ete wana akatebe oyimirire Old Kampala nga wenkomye omugavendugwa omugenzi omugavendugwa yavumbula ekitone ky'omwana mulenzi ono agenze ye mumukubireko mu mugalo omugavendugwa nali mwamereka nankubira naŋŋamba nti luntamye omuzannyi agenda nga mukulukulu naye tufunye luntamye omuntu okugamba nti ofunye luntamye ng'ate kaana kato mukomye emizannyo gyayitiga mugireete fast oveeyo tukube ekintu Kato wumula mirembe nebaza ba MPs okwagala Kato nga bwe twamwagala ate ne tujja mu bungi n'aba DP mwebale nnyo bannange nga bannange bonna boogedde buli omu ajjukire gye yava twesonze ne tuvaamu emiliyoni 2,700,000 ng'esente ezo zigenda wa nnamwandu naye nga kyetwagala mujjukire Black Pals bwe mugiwulira nti eri mu theatre mujje mulabe omulongo Kato Lubwama nga sinnayogera ku birala bya Diamond Ensembo nsooka okumwebaza wagalamiddeawo olw'okunzuula kubanga nze we nava Makerere ku School of Performing Arts nanfuna naye abantu bantandikirako mangu nnyo nga bagamba njogeza bukambwe ndi mukambwe ne baganze ndi mumbo wa Ssaabasajja Kabaka ne mbaga obukambwe bwange mbuleke natondebwa nti naye namukuba akama ne mugamba owaayi obukambwe bwange bunansobozesa okuzannya nangamba kati gwe mayanja gyewa obusiru ekyo kyowoobeeramu kambuwalira ddala era okuva olwo basabo ne banyabo eyo byabadampa kubanga bwe butonde bwange sobola kwogera mpola basabo ne banyabo nja kusooka okubasaba nkuleko nale Kato Lubwama mu ngalo agalamiddeawo mukuleko mu ngalo basabo ne banyabo naye afudde alina nyiike ku mutima gyendagala mbagambe abadde yanyiigira abawagizi olw'okutegekanga emizannyo n'asangamu abantu babiri nga bebaza okumulaba n'agana naye bannayuganda basiru tukola ebintu ebirungi nga bino ne batajja kutulaba basawo ne banyabo bonna abali wano njagala okubasaba bwe tuba nga tuzeeyo mu fiyeta nga tuzeeyo okuzannya nga mwagala nalebo Kato Lubwama okulaba nga mwagadde weemuti nga tazikirira alese atendese omwana mutabani we omukulu Conland Lubwama Saabwe era abadde yamuteekako nga tukola naye emabegako awo wiiki nga 2 nga tannafa twali tukola project eri ku Palamagic kyava nkuba akaama ng'alina mutabani we n'aŋŋamba omulengera n'agamba mpulira amaanyi kubanga ebintu abiyiza okubikola naye n'agamba lwakuba olumu yeekyanga n'ateekamu obukambwe ne mugaa nti muleke yeekyange nga musanyufu nnyo kubanga omwana kamera azireeta alagira ekyokukola atuyita kwegamba yeekyafudde musanyufu alabe ng'alese omusika Sb4 twagala okutegeeza tife tuli wano tetugenda kulyamu Honorable Lukwe tukulembere ssebo tutwale Diamond Ensemble mu maaso tuzannye emizannyo egiri ku tivi tugitwale mu maaso
n'omuzannyo gwalese yawandiise ogwa Uganda 60 ceasefire naye Katonda amuyise kubanga yali aŋŋambye nti njagala nkuba esserene eyo ndekenga buli muntu yenna anyenya mutwe bassebo ne bannyabo bwe tunajja gye muli ba MP abaka mwenna abali wano bannayuganda mwenna emmeeza muzigule tikati muzigule tubulweko etutuuza abantu kubanga betuzannya binyuma ate tubimanyi. Njagala nnyo okusaasira abaana ba Kato bano ne muganda wange kati afuuse nga mwandu ndowooza eriko mukolo guno kati tebakyamanyi we bayimiridde tuyinza n'okwerabira kino ekyokuba tuli mu kuziika Kato naye kyosiga kyokungula abantu bano abangi ab'ebitiibwa bano abangi nga ne protoko erema bazza wano lwakubanga kino Kato kye yasiga. Nsaba tukubire Katonda engalo ez'amaanyi eyatuwa omusajja ono bw'ozikubira wansi olw'okubaza jjajjaawo nange enkubye mwebale nnyo mwebagiriza Mukama yeebazibwe. Ate era njagala kwenyamira nnyo olwa pulezidenti afuga mukyala Nabbanja omutalangirira nti Kato afune state funeral kubanga abadde agisaana naye Nabbanja era bw'ati olaba tagobanga DPP nze mbalye ngamba DPP bayireyo omusango gw'amabaati ngisazizaamu Sebenya agenda okutta nga tegukyaliwo. Bwe mwatwala Kato ku National Theatre mutima gwange ne ŋŋamba kyali tekisaana kumutwala ku palamenti naye era mmanyi bwe tunaddamu otutuula mu palamenti ennuŋŋamu kino ekiteeso ekyokukungubagira Kato tujja kukireeta nze n'enserekoona palamenti mutongole ne Namujju ne bano bonna bonna be tulabye wano bannamboozo ye mwenyaninde kaani bali wano bayitirivu n'olukiiko lwa palamenti lusobola otuula wano olwaleero singa sipiika ajja. Kato ono abadde ekyakulabirako kirungi naye bulijjo bapayoneya balaba nnyo buli wolibeera nga gwotandise mu lutalo bwe tobeerawo okulya ku birungi byalwo era ekyo kyekiraga omuntu eyasiga akoze enkyukakyuka ez'amaanyi tawangaala kulya ku birabo bya revolution. Kati bakato bano bakyusiza industry eya comedy eya theatre eya music naye we binatandikira okubanga bifuna nga bwepulidde ekiyaga nga wanjaga wano nga etteeka lya copyright liyise amazima Katonda bano bakato bo bali babagenda dda naye nga be basimye omuki omusingi. Basebo ne banyabo abantu balekerawo okulowooza nti ebigambo bya Katemba ebigambo bya comedy nti bigambo by'abantu by'obangamba etya tebabissa wansi mu nsi ezikuze. Comedy industry kintu kya muwendo era n'omuntu okubeera comedian ne ku mikolo nga gino eminene bamwanjula n'ekitiibwa ekinene naye buli we tulwana bantu mwe tuleete etteeka ate mu bayimbi mwe musibuka abalala ne balaba fe tukyali bayimbi bato bwe munaleeta etteeka eryo ate fe tetujja bifunamu. Kakati kizibu nnyo okulwanirira abantu ng'ate be bakusika engoye okuza ki emabega. Nolwekyo basebo ne banyabo abayimbi ne ba artist mu nsi muno temuliimu muntu yafuna ddembe lye nga limusanze awo n'alyako buli bwati. Bwe muba mukyatambula ogenda eggulu mumunone ssente
ebya copyright mujja kugira mu byerabira. You cannot have your cake and eat it at the same time. Akabuziko bwe kabaawo n'oyoya ekibumba kyako kaakabuza okatta. Bw'oba oyagala akabuziko ku ttale ebyo ekibumba ebikola ki? Ba artist mulina osalawo kiki kye mwagala. Oba mwagala mbuzi yammwe oba mwagala kibumba kyayo. Lwaki muganda okukolera n'ebiwagu ng'ate n'enkota yammwe olwanira otya ekiwagu ng'ate enkota yonna ki yiyo. Nga mmaliriza kubanga luno si lunaku lwange. Njagala bagamba nti tulabye nnyo Abafrika. Katono obadde omugeza ku musajja Shakespeare. Nze era nina kyemuwandiikako nayagadde nze muwandiikeko nsembeyo. Abalala bonna nga bamaze oteekayo mu social media nze mbere nga nsembayo. Nze ku lwange Kato Lubwama abadde Shakespeare waffe. Naye olaba omuntu ng'akwotinga Shakespeare ng'ate asekerera ani? Mumanyi Omuzungu Shakespeare bwe yayogeranga? Era bw'oluleeta wano aba wano baseka ng'asobola ogamba the promising of the going coming from another direction to the end. Abantu ne babuuza mu theatre ne bakuba nnyo endungu. Naye aba wano baseka busesi munnange. Omanyi taata alina ekigambo kye yayogera mu Luzungu kankikwotinge wano. Yagamba aba DP bamubuuza nti Kato aba DP bagenda mu lukiiko tubuulire mu Luzungu obagamba olukiiko lugende lutya? N'agamba nti the name Democratic Party must sound as it sounds. Abantu ne baseka ne bagamba omusajja ayogedde Oluzungu oluki kubanga temumanyi art. Ani atategeera kye yali agamba? Yali agamba nti DP ng'erinnya lyalyo bwe livuga naye tandika okukola ebijja mu linnya lyaki. Tosobola kweyita Democratic Party ng'ate byokola temuliimu ki. Kakati abawandiisi abatuufu ebyo ebigambo bya Kato bagenda biwandiika bwe bityo. Era abaana abasoma literature ekyo ekigambo Kato kye yayogera omwana akola literature asobola okiwandiikako ekitabo kiki kiramba. Waliwo n'ekigambo ekirala kye mwebaza okuleeta ate namunyiigira naye ate oluvannyuma ne mwebaza. Joshua yakwata erinnya Joshua na exposinga education system ya Uganda enfu mu Kalango. Ne mu parliament Minisita Mulamba yajja n'agamba nze mundegezi nagambako nti ba MP nga bamugamba mufudde abaana baffe ba Joshua nga minisita agamba bannange mulekerawo gamba nti abaana ba UPE ba Joshua. Kati omuntu akwata ekigambo kimu ne kifuuka statement etegeerwa mu ggwanga lyonna nti kitegeeza amakulu malala, oyo mu literature aba ku level ya waggulu nnyo era mmwe muba temusobola bitegeera. So neebaza Kato Lubwama bulijjo bwe yansanganga nga ŋŋamba namboozi mwe mukole nnyo kuba mukolerera future yammwe. Naye nange mundeke neeyagaleko kuba nze ndi mu future yange. Muye abadde ng'ali mu future ye ng'ate ffe tukolerera ki future yaabwe. N'olwekyo kyova olaba abantu bazze wano basanyufu kubanga Kato yatutegekera yatuteekateeka tusobole okugumira akaseera kano. Mwebale nnyo mwebalire ddala bassebo ne banyabo. Kato munange ogenze bubi ng'omusajja tannavaako. Naye bw'otuuka eyo oyinza n'okutugambira abaliyo abakambwe ne bamukola ki? Ne bamusaasira.
nyabo namwandu ne bamulekwa sebo leader opposition wekitibwa Masasi Mpuga sebo minister of defense Honorable Sempija bamemba ba parliament Banakatemba mwena amanya gange nze John Ken James the man njagala okwebaza okwenjawulo bamemba ba parliament mwebale kujja ku mukolo guno ne mwesa okuzika kuno ekitiibwa ekyo nga nkitadde wabbali ndi mwana mu nyumba ya Kato kubanga befumba eri bwetera endagala bebandetera ekitangaala ku nsi bebanzaala n'olwekyo mbasaasidde nnyo ab'effumbe okufiira omusajja enjasa biggu ne bwe omusajja ono abadde tanyiiga ne bwe yampangula n'akuba kya bugazi yansanga ngalaga mutabani atonyiiga naye kangende ndyeko njagala okwebaza Banakatemba kyemwalaze mukwano gwaffe Kato Lubwama tekisangika era Banakatemba mbakubira omulanga nti abalwanirizi b'eddembe mu ggwanga lino naddala b'ebibiina by'obufuzi tutandike okutambulira wamu n'ebyo byonna ebibanyika nga Banakatemba. When you climb the hills with the political parties, success will come. Era njagala okubategeeza Banakatemba mulina ebizibu bingi bye mwolekedde ate nga mmwe ttaala ya Uganda. Tusaba okuva kaakati tubeebaze mu ngeri enjawulo kubanga tubadde tetunnaba kulaba support y'amaanyi kye mwawadde Munakatemba munnammwe okumanya mwalaze amaanyi you demonstrated nti nga munyikirizibwa bwe muba mwagadde ne gavumenti eyinza okwa if you wish n'olwekyo ekyo bagasa ndabanasanga emwesitena ekisasita era kituusituuse enfesitena tube wasitaamu omusasajja asitajja ku gesitena. Nebaza kojja Kimbowa yonna gy'oli nkwebaza Betty Pologoma olw'okutulabirira Abadamans Production okuva Anko Kato Lubwama bwe yawummula. Pastor Bujingo weebalire ddala okutusabira Anko Kato n'omusabira essaala ennungi. Nze Samathayas Mulumba Olukagga duka ekibabu era nze naleeta ne Suna Beni lwakuba yeerabidde okabagamba. Muganda wange Kato Lubwama Mukama amulamuze kisa awangale nnyo Ssaabasajja. Amoti ombalanguzi ndoza n'ebyamabugo era nze mbikolako abalina amabugo mugaleete abalina ebintu ebikalu firiji TV ate Honorable Nsereko bwetwakubanga omubali nandekayo naye nange era ngenda kujja nali ngenda kujja nesimbawo enansana nga ndaba ambuleera yeeriwo nasanga ambuleera bagitutte neŋŋamba bankozesa akatiko neŋŋamba bankozesa ettundubaali naye era nkyagumye n'ekikapu kikola omugenzi omwoyo gwe Mukama guwumuza emirembe era bw'osanga omuntu omwana we famire ye ng'olina musanze bambi muyambe kireme koma wano. Muzikirize basebo ne banyabo mpite big size bebe cool sebo tuso obubaka bo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omukungubazi omukulu abakulu b'amadini bakungubazi bannange abayimbi bonna Banakatemba wamu n'abawagizi baffe Bannayuganda mwenna abalaba kitalo ddala ekya muganda waffe mukulu waffe Mwami Kato Lubwama. Njagala okutuusa okusaasira kwange wamu ne famire yange eri famire ya Kato Lubwama era nga nsaba Allah abagumye nga n'olunaku lwaleero bwe tulumala saba Allah asigale nga bakutteko ekkubo muganda waffe lyakutte
lyerimu lye tugenda okukwata si kipya ate tekigenda kuba kikadde otusooseyo busoosi era tujja Kato wumula mirembe. Mbadde nsaba Katonda asonyiwe Kato byonna ebyamusobako naye ate ng'era naffe abayimbi kano kankayiseewo eri abantu abatulaba mu Uganda. Ebadde emphasis ya Kato okufuba ennyo okulaga Uganda nti abayimbi tebali disorganized, abayimbi bantu balamu, Banakatemba bantu balungi, era kyekifaananyi Kato kye yasemba okutubwa ng'azze ku federation empya. So n'olwekyo olunaku lwa leero akaama ako tusaba mwenna abawuliriza abalaba mu Uganda tusigale nga byonna ebyatusobako ng'abayimbi bitusonyiyibwa naye tuweebwe omukisa okuba awamu. N'olwekyo muganda wange Kato, Mukama akuwummuze mirembe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebale nnyo byonna bye mukoze, mwebale kubeererawo Kato. Honorable webale, mikwano gyaffe gyonna mwebale, abasolida mwebale, aba DP mwebale nnyo, ba MPs mbebaziza. Njagala okwebaza Jeno Katumba webale nnyo okuva Katolo yafa woli abantu mwenna abazze lwa Kato. Kato abadde musajja bulungi, abadde bulungi. You guys, Kato temwamutegeera butegeezi. You did not understand Kato. Tubadde ne Kato byonna tubikoze. Ndi musanyufu nti buli Kato kyeyayagala yakikola. Ekintu kimu ekyamulemye kyataakoze ye Film City tujja gikola. Nebaza bannange bano bonna, Segawa webale, Ashraf webale, Mariam webale, Abbas olieyo, Manjoli, Honorable Ndawula, Misaki, twasinkana Kato nga tuli baana bato ffenna nga tukola rehearsal ku Bristol. Tusinkana ne tukola ne tutuuka wano. Kato had big dreams. Ana mukyala waffe tukwagala era tujja kubaawo. Abaana baffe Conrad mwenda n'abalala, just be sure we'll be there. Twatta omukago from the beginning atandika okukola. Ebirala byajja, but from the beginning atandika okukola tusalawo tubeere ffenna. Mwebale nnyo is all I can say. To all of you here, these people have worked for the last 7 days tirelessly. Tebeebaka, buli omu avaawo mulala waali to ensure tutuukiriza omukolo guno the way we have done it. Njagala okwebaza bakambaffe aba CBS. Thank you for giving Kato that opportunity to explore and show his talent to the whole world. Kato ye front runner bulijjo bwe tubadde. Nze nvaako mabega gwe aba oli kisiro oli kitiitiizi njamu tusonge. Ayinabadde n'engeri emu yokka tuyingire tubiwambe. Tuyingire ku CBS kwegenda obisome gobyo bisome gye tubiwambe. Era oluyingira bwati nasambasamba ebitebe mu mwoyo gwa programs director tubiwambe. Ye bwetyo bwe tubadde. He was a strong guy. Mbebaza bwatyo bwabadde. Kandi kati genda kuwamba parliament n'agenda ye bwatyo. Era bamumanyi bwabadde. Tusaba Mukama Katonda amuwe ekimuli eky'emirembe. Nabaggala naawe sister waffe Guma wetuli. Tulina kirala kye tusobola kuwa Kato okujjako okuyimira ku ideals ze zonna ne tutuukiriza ne dreams ze ze unfinished, and which we will do. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Mukama Katonda mwenna buli omu amuddizeewo. Buli omu amuddizeewo.
twebaza obwakabaka bwa Buganda bubadde naffe ebbanga lyonna myaka 20 n'omusubi okutuusa kati. Kama wange Katikkiro obaka obutuuse era batwebalize. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Mbegayiridde tuba tuddayo tuvuge empola, tutambule mpola. Mwenna mujjukire. Take a picture of Kato and put it in your room, please. Obufaananyi weebuli muteeka awantu. Keep him alive. Keep him alive. Neyanziza nnyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuwa Kato ekitiibwa ekyenkanidde wano. Buli omu mu kiti kye, kubanga wano buli omu azzeewo lwa mukwano gwe yalina eri Kato. Nga bwe mubiwulidde ennaku 7 ze tubaddewo ne Kato nga amaze okutugendako, tuzze twogera. Kale saagala kuddamu bingi, naye kyenjagala tugende nakyo nti twasisinkana ne Kato nga Abbe wabagambye nga tuli bavubuka. Abavubuka nno ba teenager, eri okuba omuvubuka ali mu 20s naye twali mu teens. Ne tubeera ne Kato nga yempagiruwaga waffe ffenna. Ye yatukumamu ogutaaka ne tuva mu Black Pearls ne tugenda tukola ekibiina ekyaffe nga tetulina yadde Simoni. N'atukumamu ogwaka ne tugenda ne tufuna ekizimbe nga tetulina ssente ne tukipangisa ekyo ekya Bat Valley Theatre. Kato ekintu kye yasinga okwagala nga tugenze ne tusoma MDD kwe ku revolutionalizing performing arts mu Uganda. Yagamba talent, omuntu alina talent tateekeddwa kuba munaku. Alina okuba nga alina buli kye yeetaaga mu bulamu bwe. Era ogwo omusingi kwe twatambulira ne tugaggawala. Ne tufuna ssente ze tutaalina kubanga gaye twasisinkana tuli ba teenagers. Buli omu n'azimba ennyumba ye, tewali apangisa mu art. Buli omu n'avuga emmotoka gy'asinga okwagala mu art. Ne tutambula amawanga mu art. Olw'okubanga Kato yatugamba nti artist tateekeddwa kuba munaku. Nabwe kityo ba artist bannange mbagamba, saagala mulowooze nti mbeepankirako nti tuli bagagga, naye tuli bamativu. Tetuli bagagga, tuli bamativu. Tubeere nga tumanyi nti okubeera ne talent kya bugagga. Tuli bagagga bannange. Gavumenti erina tukwatirako bukwatizi ne tutuusa kye tuloota. Tulina ebirooto ebigazi ennyo. Mwawuliddeko ekya Film City Kato gye yalootanga. Tugenda kukola ekisoboka kyonna oba tetuyambiddwako gavumenti naye nga Film City erina okuzimbibwa. Ate nga tejja kuzimbibwa buzimbwa, ejja kuyitibwa Kato Lubwama Film City. Nze nina essomero lyange ery'aba performing artists. Baliyita Mariam Ndagire Film and Performing Arts Center. Liri Ssentema gye lizimbwa. Ekizimbe ekimu ku biriyo kigenda kuggulwa mu Kato Lubwama. Sirina kye nnyinza kumusasula olw'omuzinzi oba obuzito bwe yateeka ku bulamu bwange. Kuba buli kyendi, kakube kuyimba, kakube kuzannya, yabadde ansindika. Nze ndi mwami wa Kabaka, bandabira mu performing arts. Nga Kato yansindika. Yali andeeta mu byobufuzi ne mugamba sijja kubisobola. Neebaza nnyo abantu abatukwatiddeko mu kusiibula Kato. Tubalamusiza nnyo basibo ne bannyabo mu kulika amakubo. Erinnya nze
Ssaabwe Lubwama Conrad era nga tuli bazzukulu ba Ssaalongo Ssenjabya batabani ba Kato Lubwama ne Waswa Lubwama Ssenjabya. Badde nsaba baganda bange basooke beeyanjule awo oluvannyuma tusooke tutuuse obubaka bwaffe. Aliko muwulirize ono wano ye Priscilla Lubwama, ono ye ssenga wange Nabaggala, ono Arnold Lubwama, ono Cordell Christian Bamutinda, ono Chloe Sarah Naiga, ono Collins Lubwama Mwambazi, Musa Carl Seguya ne Julius Dumba. Mwebale nnyo okutukungwa abalegirako mutabani wammwe, omusanyusa wammwe, mukwano gwammwe, muganda wammwe, ate nga ye taata waffe Honorable Kato Lubwama. Tusiima nnyo era tusiimye nnyo obuyambi bwonna bwe mutuweereza. Njagala okukozesa omukisa guno okwebaza the President of the Republic of Uganda, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, General Salim Saleh, Mr. Robert Kyagulanyi, General Birungi, the Right Honorable Prime Minister, Speaker and Deputy Speaker of Parliament, Leader of Opposition, Honorable Munyagwa, ababaka ba Parliament ey'ekkumi n'ey'ekkumi n'emu, all political parties, Hajj Basajja Balaba, Madam Maureen Balechi, the Central Organizing Committee, Pastor Bujingo, Habibi, Abe Muchibi, John Segawa, my bestie, Hajj Ashraf Semogerere, Mr. Andrew Benon Chibuka, Charles Nkubuge, Waiswa Kasada, Mr. J.W. Katinde, Mr. Christopher Muchibi, Diamonds and Simple Entertainment, Diamonds Production, Afric Talent, Bakayimbira, Ebonies, Black Pearls, The Dinosaurs, and all. Tutuusiza ddala obubaka obw'okubwebaza naddala taata waffe Honorable Muhammad Nsereko. Tugenda batufukamira buli we tukulaba taata. Webale kutuukiriza Mulungu ekirooto kye kye yali yaŋŋamba. Twendiba nvuddewo Conrad. Nsaba busabi okwatagane ne Honorable Nsereko. Honorable, webale kwagala buzeeyi. You are one of the few people are coming here saying this and that and that. But Honorable Nsereko, you have been with us since day one. From the India heart surgery, when najja nenchimba akakadde nga Honorable agenda ku mutima. Nenkachimewa mama wange Barbara. Webale nnyo, webalire ddala. Anyway, music. Basaba ne banyawo. Kankozesa eddakiika ntono nnyo ne bwe muddayo. Amanya nze Julius Dumba. Neddira Mbogo. Ndi muzzukulu wa Kayiira. Lwaki njogedde ntyo nti siri wafumbe. Naye Honorable Kato ffe gwe tuyita Kuubwa, Bwana Kuubwa yantwalanga omwana gwazaala. Nga mpita ebintu bibiri, bw'aba tampise bbulaaza agamba mwanange jangu. Ekigambo kye yasembayo, ebimu ku bye yasembayo okuŋŋamba mu kiro. Yaŋŋamba bbulaaza koleeza tuddeeka. Zaali mu ssaawa ng'emu kitundu, nga 6 kitundu. Twali tuva ku emwemu. Bigambo bingi ebyogeddwa, naye njagala kwebaza notably abantu bano wammanga si bangi, because Kuubwa ey'ebasaawo yandiyagadde okubeebaza.
asooka Alhaji Supreme ffe tukuyita Supreme abantu bano bengenda okwogerako bantu ba muzinzi mu bulamu bwa Honorable Kato abantu abasinga mubadde mundaba ne Kato buli wamu inze bwondaba omanya Honorable waali bwolaba Conrad omanya waali tubadde tutambula basatu asooka ye Honorable Nsereko owokubiri ye Honorable Munyagwa Mubaraka n'omukyala Kanso omulala ye Mumbeja Maria Mundagire Misa Kisemakula Right Honorable Leader of Opposition Sebo Honorable Thias Mpuuga tukwebaza omanyi lwaki nkwebaza Jeno Birungi talimu wano akulira Semwai Pastor Bujingo nkwebazaako ensuso naddala ku lunaku olusembye naye n'emabega ebyemabega obimanyi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka kiseera kino muterere muddeyo mutuule ama receiving obubaka bwa beene eddakiika eziddako wano tugenda okwaniriza mukadde waffe kale katukkirize Katikkiro ateekeko ekimuli kya beene Kato kajjala ekyo kyennyini kye wali oyagala wali monakisiti Eklezia mwene ekimuli amasakamento agatukuza ndimo Kristu ndimo Kristu gamba nebaza Katonda eyaŋŋanza bw'ati. Ssebo Katikkiro baminisita abali wano famire y'omugenzi Kato Mama Ann n'abaana balida aba opposition oba ebibiina ebyenjawulo ababaka ba parliament abali wano Banakatemba mwenna abali wano n'abayimbi abakungubazi mwenna mu biti byammwe Mukama mulungi obudde bwonna waawo nga bwe tulaba obudde bugenderera nalina mukulu wange gwe nali negomba ennyo omugenzi Mpalanye Nkooyo oyo yaŋŋamba nga nti obanga otuuse okwogera mu ensonga soma embeera bweri olabe ekijja mu mbeera eyo kyoba oyogera nze sirina message yange nene kubanga message yange nagiwa dda mulumbe wa Kato okujjaku ng'era sinnatuusa bubaka bwa president nze njagala kugamba buli ali wano tembeera eno gye tuyiseemu ennaku zino 7 ekuwa ekyokuyiga ng'omuntu gwe wennyini bw'oddayo leero eka weebuuze nti embeera eno ennaku 7 Kato gye bamuyisizzaamu n'ensi nga bwe muyisizza ngizeemu ki andowooze nti buli omwana aba alina kyayizeemu njagala kwebaza Nsereko ne ttiimu yo yonna mwebali kulaga mukwano ogwannamaddala omutuufu ogutaliimu bukuusa kubanga waliwo emikwano egikujajjaata naye ate ng'ensonga bw'eba etuukidde ddala okugyetaaga tegibaawo banayo Nsereko Abe Mukiibi Mariam Ndagire Banakatemba mwenna ababaddewo ne komiti yonna mwebale nnyo mwebalire ddala era nsuubira ti ne famire ensiimu kubanga mukoze nga temwebalira obwedda ntunuulira abaana abo ne maama ng'ebintu ebyogerwa bingi nga ndaba ennaku gye balimu nga neebuuza bino bibagasa bino bibakwatako nga bannannyini nsonga eno
Nolwekyo sijja kugenda mutabibwa kwatako nga bannannyini ensonga eno. Ntuusa bubaka obw'okubeera pulezidenti obukubagiza maama Namwandu Anne n'abaana, okuviibwako taata w'abaana, okuviibwako omuntu ow'omugaso mu ggwanga. Katikkiro abadde wano n'ayogera ne bubaka bwa Ssaabasajja mbuulidde. Buli kintu Kato ky'abadde akola bw'oba olina obwongo olina ky'oyigamu. Era ne pulezidenti agamba Kato asomesezza eggwanga lino mu ngeri ye nga ye. Mu ngeri ye nga ki? Nga ye, kuba ffenna tetukola ki? Tetufaanagana. Naye Kato mu ngeri ye asobodde okutuusa message ezisomesa abantu era abategeera bakoze eki? Bategeera. Era agamba nti Kato mu mbeera ye gy'abaddemu asobodde okusika abantu era abamanyi bangi. Kato basobodde okukwatako n'abasika, naye nga bangi kuffe tetumanyi na kusuulira bannaffe muki mukono. Naye Kato asisa abantu bangi. Banakatemba bano abayimbi abazannya katemba bano abali wano agamba nti nze Kato teyankwatako. Kato teyaŋŋambako nti oli musiru kyokola tekiriiyo. Awanika omukono. Buli ali wano Munakatemba yayita mu ngalo zaani? Kato. Nolwekyo pulezidenti yeebazizza Kato okuba nti ayise mu nsi n'aleka omukululo. Kubanga mu nsi tuleme kuyitamu buyisi. Bw'olituuka ewa kitaawo bulijjo muze pulezidenti amanya kyogera. Kiwe ndituuka ewa Katonda ndimugamba wantuma mu nsi nakolamu kino. Kati gwe wano bw'olituuka ewa Katonda n'akubuuza nakutuma mu nsi wakolamu ki? Kato bw'anaatuuka ewa Katonda era gye tumanyi gye yatuuka ajja mugamba nti Mukama wange bye wantuma ku nsi okukola nakola ki? Nabikola. Ate n'obumalirivu n'obuvumu ebibala abireseeko kuki? Ku nsi. Kubanga bano bonna Banakatemba abasinga bayise muki? Mu mikono gye. N'olwekyo bannange pulezidenti bagambye nga eggwanga lino lyaffe ffenna. Abasomesa enjiri ey'okutwawula ng'eggwanga, abasomesa enjiri ey'okutwawula ng'eggwanga, aboogera ku mawanga, aboogera ku ddiini, aboogera mu byobufuzi, ababeerera mu byobufuzi ebyokwawula. Pulezidenti abagambye eyo gye twatandikira mu nkaaga mu byobufuzi ebyokukola ki? Ebyokwawula tebyatugasa. Tebyatugasa. Abakulu abali wano mujjukira ababamanyi okutema ensuku kuba olusuku lwa muntu wa DP, okutema ente kuba bagamba nti za muntu wa UPC. Pulezidenti abagamba eyo gye twatandikira, tuveeyo. Kituufu tubeera n'endowooza zaki? Za njawulo kuba tuli bantu, naye endowooza yiyo ey'enjawulo ereme kunfula mulabe gy'oli. Kubanga ffenna tuli muki? Bannayuganda. Lino ly'eggwanga lyaffe lyokka. Ne bw'onaayagala okulyonoona n'abo abagenda ebweru mubawulira bamala emyaka 3-4 era bwafa bamukomyawo wano. Lino ly'eggwanga lyaffe. Bw'oba olina ensonga gituuse bulungi. Tekyetaaga kusika muguwa kulwana, kuvuma munno. Tekyetaagisa. Pulezidenti message endala gy'ampadde okubawa. Tetteeka erya copyright, etteeka eryaliwo lyali likaddiye. Omukulu Hildamani aleeta amendments mu tteeka eryo okulirongoosa. Era n'omukulu leader of opposition akuli opposition akimanyi nti bali mu kwogera ne Anthony General balongoose etteeka liyamba abantu bano. Teri abawalana bayimbi, ekyo mukijeemu. Teri abawalana ba artist, teri babaagaliza. Senga bali tebabaagaliza gwe muyita pulezidenti abadde wano, sente yazijjawa? Sente yazijja muki? Mu kuyimba. Gavumenti ebaagaliza, etteeka lijja kujja
era etteeka lijja kukola ki lijja bayamba mu kifo ky'okuyomba n'okukola ki mwe mukwatagane nga ba artist mubeere n'eddoboozi ki limu muve mu ntalo mukwatagane agali awamu gigaluma ennyama mwe mukwatagane nga ba artist mulete ensonga emu mwenna etteeka lijja kukola ki bamukulu Sewungu babano wano banaalema batya okuyisa etteeka eribakwatako mwenna mukulu Sewungu namulabe naye azina amazina kitegeeza naye artist bwe linaatuuka mu parliament anaalema atya okuliisa n'olwekyo bannaye ba artist message mu president abawadde mukwatagane ne ministry yammwe bakolako mukwatagane ne Antony General etteeka lyammwe lijje mufune mu industry yammwe n'olwekyo baleme babuzaabuza tebabaagala baagala bakola kiteri lwaki baba tebakwagaliza bannange message ya president tebadde mpanvu maama Ann president agambye ajja kukubirayo akasimu ayogereko naawe naye antumye ebbaasi eno sijja kwogera sente zirimu kuba ndaba abantu abali wano yinza obuteesiga buli omu naye maama kantuuse obubaka bwa pulezidenti buno ate bannange nze nga mmaliriza tubeera nnyo mu nnyimbe muno ne twetema ku famire zino naye abantu embeera kasita emala okuvaawo ng'omukulu tumutaddeyo n'akasimu temukakwata buli abadde wano yeetemye kikwate ku mutima mwebale nnyo amiina lindako anze mukwano gwa Kato Lubwama ensi eno ogikoledde abantu obakutteko engalo abantu obalaze ekkubo mu ngeri yo gy'obadde omanyi the best way you know how mukama akikubalire mukama gwe ekiwumulo eky'emirembe tambula mirembe Kato amiina lindako ssebo balina okuteekako fulaga n'ekimuli fulaga y'eggwanga n'ekimuli Reagan fulaga y'eggwanga just ogiteekako awo waggulu giwe jeno agiteekeko atwale n'ekimuli music together our anthem lindako anthems omuganda wange Kato nga bamuteekako national flag muveeyo this is his moment. Kato is one of the national heroes era n'omudaali agwina president w'eggwanga yagumuwa so he has been covered by the national flag. You run your race. You run your race. Seko national flag evirako wali Zago Heroes flag evirako wali abayimba mukomaawo a quick one, a 1 minute service for Kato. Yes. Abasesolonike ekisooka essula yakuna okuva ku lunyiriri olw'13 bayibuli yetugamba bweti naye tetwagala mmwe obutategeera oluganda ebyabo abeebaka mulemenga okunakuwala era ng'abalala abatalina ssuubi kubanga bwe tukkiriza nga Yesu yafa n'azuukira era Katonda alireeta bw'atyo abeebaka ku bwa Yesu wamu naye kubanga ekyo kye tubabuulira mu kigambo kya Mukama ffe nga ffe abalamu abasigalawo okutuusa okujja kwa Mukama ffe tetulisooka abeebaka kubanga Mukama ffe yennyini aliko okuva mu ggulu n'okwogerera waggulu n'eddoboozi lya malayika omukulu n'ekkondeere lya Katonda n'abo abaafiira mu Kristo be balisooka
okuzuukira. Ebyawandiikibwa bino byogera nga birabika nti bitugamba nti Yesu asobola okudda olwaleero, naye bwadde olwaleero kuffe abayimiridde tewali asooka Pawulo Kato kulaba Yesu. Abafa abafiira mu ye, Bible description gyetuwa egamba abeebakika mu ye be balisooka okumulaba, olwo naffe abalamu ategeeka tumusinkane. Egenda maaso n'okugamba 17 Basosolonika 4 ntandisa na 13:18 naffe abalamu abasigalawo ne tulyoka tutwalibwa wamu n'abo mu bire okusinkana Mukama waffe bbanga. Kale bwe tutyo tunaabeeranga ne Mukama waffe ennaku zonna. Ne lumaliriza olunyiriro 18 nga lugamba nti kale musanyusaganenga mwekka na mwekka n'ebigambo bino. Weewaawo Bayibuli etugambye okusanyusigana. Ndi musumba ate ndi muntu. Olwaleero bw'owulira ng'oyagala kukaaba nga tomutwala, kaabira ddala titwagala ofeitinge nga tuvudde wano. Kaabira ddala kiveeyo. Muganda wange mugende saba esaala asomye ekyawandiikibwa. Kitalo nnyo, kitalo ddala, manya gange nze Wilson Bugende, ndi pasita ate ndi muyimbi. Neebaza Katonda nti Anko Kato yaŋŋamba yali talibyangako mu kyaki okumala emyaka 2, naye bwe namuyita enansana lwe lunaku yajja mu kyaki. Ekintu ekyo kyansanadde nnyo, abadde ayagala Katonda. Maama n'ennyumba twongera okubasabira. Katusabe. Ayi Katonda omuyizi wa buli kintu, tukwebaza olw'ebbanga ly'otwazise Kato. Tukwebaza ti amawulire we gazze, waliwo effumu eriyita mu mutima ogwa mukyala we, ogw'abaana be, bamwami Nsereko, famire n'eŋŋanda, n'abayimbi n'abazannyi. Naye wawaniridde omutima ogwo okusigala nga gukuba oba emitima egyo. Ayi Katonda omwesigwa, Bayibuli egamba nti yeggwe bba wa bannamwandu era yeggwe taata w'abamulekwa. Tukusaba era Bayibuli ekwogerako nti yeggwe mubeezi atabulawo mu biro ebyokulaba ennaku. Tugenda okwerekera Anko Kato, effumu, ebbanja, ekituli ekiri mu mitima gwe wekka gw'aba atuulawo. Ayi Katonda tukwegayiridde nnyo oyongere okugumya mukyala we ne famire ye. Era nensabira buli muntu Mukama gwe wayogera naye ku bigambo by'okulokoka naye nga yatya. Tusabye Mukama, Bayibuli egambye mu Luka ti olitabeera n'endiga ze 100, emu bw'ebula aleka 99 ku lusozi n'anoonya emu eyabula. Bw'oba oli wano ng'olwaleero otunudde n'olengera Anko Kato ng'asirise, Yesu Kristo akonkonna ku mutima gwo agamba bw'oggulawo n'ayingira, ne bw'oliba ofudde olibeera mulamu. Era nsaba ffenna wamu abatya Katonda tuddemu ebigambo bino tugambe nti ayi Mukama, olwaleero nange nkwadde obulamu bwange, yongera okunkuuma, naye bwe ndituuka okufa omwoyo gwange nguwadde Yesu. Njatula ti Yesu gwe musana ogugoba ekizikiza, Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Mpangaaza nnyo, naye bwe ndituuka okufa essaala eno empa obulamu obutaliggwaawo. Ayi Yesu, nsonyiwa ebibi bye nzijjukira nebye sijjukira. Ndokose mu linnya erya Yesu, amen. Nga mbeera bwetyo ani anaŋŋumya yatumudde mu mutima gwange mutudde eyo mukulu gy'otudde Mukama kitange mukuwadde mutegekere emmeeza mu lubiri lwo mu bwakabaka bwo mutegekere emmeeza tata wange kagenze nse nefulidde mutegekere emmeeza mu lubiri lwo mu bwakabaka bwo mutegekere emmeeza
mutima kumemere nkulukusa amaziga bibawo nayo